bwe buzibu bw'abantu b'ensi eno oyo mukulu yasayininga ekiwandiiko ekimulaga nti agenda kukkiririza mu ebyo byonna ebinaava mu process ne bamubuuza nti singa toofune kaadi emirundi entakera n'agamba kikafuuwe sisobola kujja kyajja bubi nti si yafunye kaadi kati agamba agenda kwesimbawo okwesimbawo ng'asinziira ku ki agamba yatambulira ennyo ku mugenzi ekyo talimbye ne bikwatagana bitya ne constituency enamba ebyokutambulira ku mugenzi tweyanziza nnyo tweyanzeege gowe naatulaba webala nnyo kutulaba yonna gy'osinziira agange nze Geoffrey Mayanja kwendi nnyo ndi wano nze ne Kanso Tegusulwa wali talina tabu yonna alyoke so alindiridde kalulu 2026 okulaba ng'ensonga zonna abantu b'ennakawa zibeere nga zitambula bulungi nnyo sayidi awo siko nzikirize akubuuzeeko tutandike emboozi wano nsanyusa okulaba taata Kuli Mayanja nange nsanyusa okulaba mwebale emirimu mwebale kuweereza ggwanga amina sewo tubeereyo nga tubalaba ate tukwebaza okubanga otuwa omukisa naffe omwaganya okusobola okubanga tujja nate tukubaganye ku birowoozo yesewo bitambula bitya si bibi ne tutuuse mu kaseera akakaseereze nga tekaserengeto kasozi era kaserengeto akaseerera okamala ndi period gye tubeeramu paka okutuuka omwaka ogujja 2026 paka nga mu gwa mukaaga gwa musanvu wanonda bya bufuzi paka okay tulaba kawempe ono akyabugumiriza nnyo abantu kuba nalabyeko ne DP awo mawuni ng'alangiridde banago baleese NRM omukyala waali FDC yaleeta omuntu lwakuba ndaba nnyo wa FDC omukulu Khalifa aganaga bamukuba munye ebituli simanyi lwaki naye nga naye waali awo Nup bwe yakwasa kaadi omukulu Nalukoola naye tulaba nti nno wabaddewo okwemulugunya wano nawali nalabyeko awo Moses Nsereko ng'agamba nti naye yalijja independent mbusente yafunyemu ku kasente awo aka campaign simanyi lwaki yakikoze okusalawo okubwe kutyo ate era n'omukulu Alex Luswa Luwemba yazene n'agamba nti akabonero saawa gase mu mativu nawankubadde waneno mu kusooka waneno nga bakyali mu nteekateeka z'okusunsulamu yali yagamba nti ekibiina kye kinaasalawo kyonna zinja kukigoberera kubanga ndi wansi wa NUP akati simanyi lwaki yate yakoze okusalawo okugamba nti nno kajja independent nenga yagambye nti akabonero saawa abantu bano olowooza tebakoze okusalawo okukyamu oba okusalawo kwe bakoze kulungi era kino singa bajja independent ddala notabawo kukyukakyukamu kugamba nti nno kati katukireke nene bajja independent okuli Nsereko Moses ne Muhammad Luswa tekirataganye obululu bwa NUP neyanza Muhammad Mayanja ekisooka kyendowooleza ddala kyenzikiririzaamu tebugenda kosebwa obululu bwa Nup bw'oba ogoberera ebyobufuzi akalulu kizibu nnyo okubeeramu abantu abasatu abantu babeeramu babiri mu kalulu konna kyentegeeza si kwesimbawo wabula abavuganya nti ballot paper nayo bagiddeko abantu 10 kubeerako babiri abavuganya ne kubeerako abantu 10 ku ballot paper kubeerako babiri abavuganyiza ddala now ratio era bano ababiri bwe bagendana basobola okuba beetwala omu bw'afuna 35 mulala n'afuna 4 bano abalala tebabeera mabega nnyo era okubeerako awangudde n'awangula n'ebitundu 7 ojje kwesanga nti ono owookubiri bamukubye range nnene now ekibuuzo ky'obuuzizza obululu singa abantu beeyongera okujja naddala nnyo ddala mu Nuupu abamanyiddwa nga abanuupu abeesimba mu kamyufu tebatataganya akalulu ka Nuupu ansi eri nti nedda tebasobola katataganya. Tuyina sides bbiri, tuyina abafuga abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Tosobola kuteekawo side ya kusatu.
bw'oteekawo ey'okusatu tukusindiikiriza eri abanyigiriza. Bwe tugamba taddewo layini bbiri, bano be banyigiriza, bano be banyigirizibwa, gw'oba ogwawa. Layini yonna gy'oteekawo endala yonna eba nti okolera oli anyigiriza. Tumeta kati abantu kalulu kasita katandika abantu baba bafa ekintu kimu, ono anyigiriza butawangula, anyigiriza obutawangula. Era bwe bituuka ku sayidi yonna zibanga ddiini. Eddiini tulina eddiini abakkiriza mu ddiini okusingira ddala Meyiri ba mirundi ebiri, abakkiririza mu Yesu Kristo nganze, n'abakkiririza mu Nabbi Muhammad emirembe n'okusasira beere gy'ali. Ze sekisa ezebbiri ennene. Yes. Kati bano bonna abaddako, bakatuliki, baprotestanti, Seventh Day, balokole, abo bonna baba beekutulakutula mu bano abakristian, era kye babayita abakkiriza ba Kristo. Abakkiriza mu Kristo. Neno bannaffe abakkiriza mu Nabbi Muhammad emirembe n'okusasira beere gy'ali, ojja kusangayo sibamanyi nnyo sekisi zaabwe. Nojja kusangayo nti bano Ahmadiyya, bano batabuliiki, bano basharia, balina ebigundi byabwe. Ne bonna bonna bakkiririza mu kintu eki nti bakkiririza mu Nabbi Muhammad emirembe n'okusasira beere gy'ali. Now aba opposition bonna bali wamu, batunuulidde aba NRM. Era akalu kagenda kubeera nnyo wakati wa NRM ne Nuupu, nga sinabagenda nnyo wala. Akalulu Nalukoola wa Nuupu agenda kawangula waddeko wa NRM. Luwemba abeere mu kyokusatu bw'anaaba asobodde. Kiki enjogerako? Bwe batuuka ekiseera bano batuuka ekiseera abali ku ludda olw'enkyukakyuka. Jukira ne DP yaleese. Kati DP bw'ereeta ne FDC ereese. Kalifa aganaga. NRM ereese omukyala. Tukwatagana. Mukyalo yeesimbawo ku bwa MP bwa Kampala Farida. DNA yeesobola okuleeta owaayo. Katonga naye yeesobola okuleeta owaayo ne ba independence. Kati akalu kasita katandika okuvuganyizibwa, kampeyini ezitandika bano beerondamu ne bagamba nti nedda, wadde ndi wa DP okusinziira embeera bwegenze, katuwa wa Nuupu. Eno wansi abantu beeronda beekolamu omulimu naturally. Abantu sekinnoomu. Yes. Era kino kankyogere, obuzibu bwonna buli Najja Nankumbi, buli ku Ssentema wali owa DP, buli ku Uganda House, buli ku Kavule, buli kibiina kyekirala, ebiri. Obuzibu bwonna obwa opposition tebubangako mu bantu, buli mu bakulembeze. Buli mu bakulembeze. Yes. Ne tebubangako ku muntu ono Mukama waffe. Omulonzi tabangako na buzibu. Era ye omulonzi akwatagana mangu. Neekolamu omulimu. N'agamba okusinziira bano katika nkwe ekyokulabirako. Makindye wano. Wabadde wabeera wa kalulu. Oli n'agamba nti ne bwe mbatunuulidde bonna. Waliwo aba DP, waliwo aba CP, waliwo aba UPC, waliwo aba FDC. Nuupu yete nabakujja. Oli mulonzi n'agamba nti bwe mbatunuulidde bonna, kankawo wa Jema. Kankawe kyanjo. Wa Jema. Baba bamaze okulaba nti bano bonna abasingamu obuzito yono era gwe bawa. Ndoza tukanye kwekyo. Now omuntu yenna nga tayagala NRM ng'anyigirizibwa nga bwe nnyonnyodde, buli lwalaba gwe Nalukoola ayabudde, kanso Nalukoola ayabudde, ne Alex Luswa alinga atataaganya awo omwaganya ow'NRM abayite mu nkwawa. Owa Alex Muhammad akyuka n'akamujjako n'akawa Nalukoola.
owa DP buli lwalaba ng'omuntu walemeddemu mu race wadde wa DP ninga bw'anaagenda mu maaso n'akikola ow'NRM yale bayita mu nkwawa akamuggyako wa DP n'akawa Nuupu n'akawa Nalukoola akalubwe katubwe keesengejja n'olwekyo bonna ne banajja tekagenda kutta wadde okutataaganya tekalina kye kasobola kukyusa era akalulu kano nkiddamu Kanso Nalukoola agenda kawangulira waggulu nnyo ow'NRM akwate kyakubiri Muhammad Alex akwate kyakusatu Khalifa Aganaga bonna basobodde akwate ekyokuna n'abala bajje nga bagoberera Khalifa Aganaga ng'omukanyusi wala ajja kukwata kyakuna n'ekyokuna simuwadde kibi simuwadde kibi tana busobozi bukwata kyakusatu obusobozi kati obuzibu obuliwo ekyokubiri kale ekyokusatu ekyalina ekizibu talina kimutunda musajja muyimbi endo ng'agikubye mu buyimbi tebamumanyi w'abaana ba high school ate abateetaba mu byabufuzi ennyimba ze z'abaana ba high school abateetaba mu byabufuzi teri muntu mukulu gw'obuuza abayimbi tukwatagana omuntu yenna omukulu abakulu ba mirundi ebiri kati nze ngwa mu kiti kiri eky'emirundi ebiri nze ndi muntu ndi musajja mukulu ayagala ennyimba z'akadongo kamu ne ku z'akadongo kamu ate ntabulamu generation yange yeriwa ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli fenna ye ya kamiliyoni ennyimba za kamiliyoni ziwulira eza Baby Cool siziwulira lwaki si testi yange ayimba nnyo oluzunguzungu ate sirugendamu ayimba nnyo ennyimba nga za kidongo waluzunguzungu lweseetabaamu nnyo ekira bw'aba ayimbye zino amaanyi agateeka nnyo mu kidongo engeri gy'asonamu ebigambo bye ate siri redde kuddayo kuyiga mazina tukwatagana ate buli bwenfuna abazinoonya bendaba batabani bange babaziraba oluusi n'abantu abalalala mu mutima mulungi by the way si testi yange tukwatagana ne kati nsobola okubulira ennyimba 30 eza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nsobola okubulira ennyimba 30 eza kamiliyoni nsobola okubulira ennyimba nga 5-6 eza Juliana Kanyomozi tukwatagana oba Irene Namubiru oba ono mukyala Sophie Gombya kuba beba generation yange wenafuukira omuvubuka beba abaaliko nga nange ndya kasente beba abaaliko kati benkuze nabo kati bano badeka abe Iron Skin siwa generation yange kati nyimba ze sikola ki tozitegeera kati nyina kula na nyimba zange nkadiwa nabo ye generation neza Baby Cool zaite zinkolera mu byamazima teyi muyimbi wange nga nange ebisera ebyamabegeri nga ngezako kusumukamu bajofrota yabalinga bakutenya kati egos ba misa chabo abo nabo generation yange abo nayo generation yange abakyala abo bakathalini kusasira ba Sofia Natongo enyimba zaabwe zonna enyimba za Eagles Production zonna naziwuliriza okuva eri ku Fred Maiso ng'afudde kati bane bonna nomanya nti oyo Lutaaya ayimba za mukwano Haruna Mubiru ayimba za mukwano era Haruna Mubiru agenda kutandika n'ekitooke kiva nsalira neteekeramu ddala amaanyi mangi ng'ennyumba tozinyumirwa kati ate bamisaki ne bayimba ez'amakulu Mayinja Haruna baba mukwano za mukwano n'abakyala abo bonna badde bayimba za mukwano naye ng'ate Bisaki ye adda n'ayimbamu ennyimba ate ez'amakulu tukwatagana kati ate nazo n'okola ki n'ozigoberera era ne Mayinja yaziyimbamuko ez'amakulu yava buvi ku mulamwa n'ez'omakulu yali akoze eki yali azirina era bakuba Mayinja oyo nga yasigala ku Mayinja oyo singa kati atayina watuuse kakati embeera bwetu bwegenda kati Khalifa Aganaga mutima mulungi si wa generation yange n'ennyimba zakuba mazima gali sizimanyi kyovudde omuwa okusibira mu kyokuna kati abasola omulonda be bavubuka abatatwala nnyo bya politics nga kikulu
naye abavubuka batwala politics ng'ebyekikulu ate tebasobola muwa ge mazima yendaba eyangenzi gyenkola ki gyembirabamu kati akalulu kagenda okubeera okuddamu ansayo teri kalulu ka Nuupu kagenda kufa teri kalulu ka Kanso Nalukoola kagenda kufa kubanga abantu basazeewo dda omuwanguzi aba yalabise dda nga lunaku lwokka lwe lulinze eri abagamba nti by election tutute ebbanga ddene mu Kampala nga temubeera by election nga bagamba bagenda kulangirira Nalukoola ajja kuwangula akalulu balangiriremu omulala nakyo tekigenda kusoboka anti bajjukira ekyalabikirwako wanakwedde wadde ati kumbe buli polling station yona yagiwangula akalu kali kayitirivu nnyo nene bamulangirira kifuba kiri bwe kiti omubbi ne bwabba emirundi gyonna atuuka ekiseera nga lulirwa baamutwala nga kaguddeyo naye alujjukira n'ateetantala kubba kwa jjoogo kulu n'agamba nali ntusuddemu akaba poliisi yeyantaasa n'okunzija ku ssiini awo sigenda kuddira mu sitayire sigenda giddamu sigenda kuddamu sitayire eyo ekisooka mwami Museveni Kampala twagimugobamu eno Kampala His Excellency Kyagulanyi yagifuga mu bukulembeze bwayo bwonna kati wano takyabirawo takyabira Kampala n'omubbi Kondo wasula bamuwolereza bamugaanira ng'omusajja ayingira ssaawa 2 ku makya ayingira ssaawa 2 ez'okawungeezi oluusi nalabako kwasa eno paka ssaawa 3 neyeebaka nga musajja muntu mulamu nga talina ttabu mumuleba gataliiko nfufuuti omusajja Kondo atanabantu ekyalo kyonna nekigamba tekisoboka naye nga yeye kati n'enziba y'akalulu tukwatagana babba balekamu kano tebagenda kabaka Nalukoola kubanga bamanyi kikitegeeza tugenda mukali ate akalu ke Kampala tebakabba tebatera kabba tekabbibwa ate n'ekirala abalekamu mwama yanje kankubuulire ani gwe batedde okuba omuliri w'engozi wano gwogomanyi kitongole kikyomanyi kitongole kya poliisi katwogere ku kya poliisi ne bw'aba afande asinga okuba tikiti owa trafiki eriyo bakwata nagamba gwe nkufiirako paka mu kooti ne bw'omuwa mmeka kyogamba ye talina balipootinga mu kooti fayire eyeyinza okugamba nti amala omwaka mulamba nga talina batutte mu kooti talina bawadde ekipapula era waliwo gwagamba nti gwe nkufiirako tolaba nti njirya nyenguzi gwe oga ekipapula ogenda kisasula leero ogenda zisasula leero sasula kakati oli ne bwabakabbira wa bululu waliwo bwaleka n'abweresa n'agamba ako kaleke tugende kasa tugendera ddala mu kali akanene baleka abantu balegereko ekyanga ne mukama waabo abagamba nti nemwe abantu mbaleke tugenda bali banyagulula sinduukululu ate mwagalana kunyaga kano baleke awo ate nga nako tagenda kabba awo leo tujja kutoka akaja ati ndabo wano kyemuyita protest vote anti point mukama waffe yanyonyodde Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kola ekisooka genda okalonde kubanga ogenda kulwanirira kaliwako otalonze era onakulwanirira kolonze era abantu bakimanye nti bw'oba tolonze akalubo okawadde NRM kubanga yakwetabye okulonda kati bw'otalonda kitegeeza ekintu kimu nti egenda kulondera kati ate gwe ne bw'ogamba togenda kulonda mulejjesa bagenda kutiikinga era tuli abantu abagamba mbunze sikyaddamu kulonda sigenda birondayo wadde tolonze bakutiikinga wali bakutiikinga akalu akako ne kagendamu era bagamba nti nno abalonze katugeze nti balonze abalonzi 5,000 mweje 5,000 nawe obamu wadde tewalonze ate nedda bakuteekamu tasobola gamba nti tewalonze bafuna omuntu waabwe najja alondera mu linnya lyo kati noba nga walonze gobano nga wewananze sikyalonda naye ng'eri walonze dda kati kyoba okola gendayo wali otabuke wakiri obalabise koba otagenda mbuga okulonda kwakutama osaaga naye ngera nga tukyali kalulu kawempe wetogere essaawa zino bannamwandu b'omugenzi Muhammad Seggirinya bonna bavuddeyo
ne bagamba nti bazze mabega wa Nalukoola none yabadde yajja ne yesimbawo ne yagambye nti ndi mabega wa Nalukoola katukasiganye ekintu wali wonna kitegeeza nti no Luswa yasigadde mu bbanga ng'ate oba olyawo Luswa ebbanga lyonna abadde ne bba waabwe omugenzi kati Muhammad Segirinya nga bakola emirimu abadde muyambi we era nalaba awo nga ne mama wa Segirinya naye alingera yamuvaamu kwani mukuseko ali yagamba nti mbadde njagala nupu gwebe wa kaadi ejwe Luswa ni ati ndaba kati alikaga kijjamu omuliro simanyi lwaki Luswa yegeddemu kaawo n'agamba nti yagenda kujja ne maama agamba bw'agenda atambula anoonya ebirowoozo by'abantu bamugambe oba yesimbawo bate yesimbawo obutambi bonna bwe ndabye baleka nga bakokinge bonna bayogera nabo ebuzo ebibabuzibwa n'engeri gye babiddamu byonna bikokinge agamba bw'agenda kutegeeza eggwanga kikyazaako nekyagenda okuzzaako eyo public secret buli mwe akimanyi nti okuva mu ntandikwa yali wakwesimbawo twogere ku Luswa tabadde wa mazima gyali tabadde wa mazima ayina kye yakolako g'amazima yatambula n'omugenzi ebbanga lyonna nekireka kyamujjira luvannyuma ekyokwesimbawo bw'agenda mu kalulu debate nebeerawo ne bamuwangula debate omanyi naawe omuntu weewulira naye yagamba nti okusinza debate nga bwe yatambula yagikuba kaganga ye bw'agamba gati ali w'amaanyi nnyo naye debate yagezaako guge mazima naye oluvannyuma lwa debate ne bamugamba si yagiwangudde ate debate yali ekolera 10%. Yes. Debate yali ekola 10%. Agamba nti ne ku ground era yakyakulembedde anti gye tulaga gye tujja musanga kati simanyi lwaki yeebuuza ku bantu ng'ate baba ku ground nga yakulembedde bwe buzibu bw'abantu b'ensi eno oyo mukulu yasayininga ekiwandiiko ekimulaga nti agenda kukkiririza mu ebyo byonna ebinaava mu process ne bamubuuza nti singa toofune kaadi emirundi entakera n'agamba kikafuuwe sisobola kujja kyajja bubi nti si yafunye kaadi kati agamba agenda kwesimbawo okwesimbawo ng'asinziira ku ki agamba yatambulira ennyo ku mugenzi ekyo talimbye ne bikwatagana bitya ne constituency ennamba ebyokutambulira ku mugenzi ayina ekibuuzo kyabuuza nti gwe kankubuuze kino ekisanja kyali kye tulimu kya Segirinya ani abadde munywanyiwe ennyo kakati kankubuulire oyo politics ya diva kati kankuwa ekyokulabirako olowooza Mandela teyazaala baana Nelson Mandela yabazaalira ddala waliwo wadde owero si wano nedda Martin Luther King olowooza teyalina baana yabalina waliwo n'omugwa owulira Mahatma Gandhi teyabalina Malcolm X teyabalina Patrice Lumumba teyagalina teyalina baana waliwo ku lukalu lwa Afirika wonna abonna ba Lumumba tebalina baana nima Museveni aleese mutabani we anti era oyo naye yanseere mutwaliramu nga sinaddamu oyo kati kwolooza Pele teyazaala baana yabazaala Maradona teyazaala gye bali Jimmy Reeves teyazaala baana Muhammad Ali teyazaala baana Katonda si bw'abikola tasobola kuddira famire emu agiwe goloza omondi wano yakasinza okusaba omupiira mu Uganda teyazaala baana yabazaala obote tamulina mutabani we yagezeza nako bambi n'abeerako MP kati si bwe biba singa byali bwe bityo singa mutabani wa Abrahamu yakola ki yatufuga olwaleero olulwolyo singa mutabani wa Amini essaawa zino singa yomukubavuganya ab'amaanyi singa yomukubavuganya ab'amaanyi bakaliba n'ensi Katonda si bw'abikola si bwe biba si bwe biba goloza abo bonna abazimbye bafire bolongole lutaya bandi bonna tebalina baana abayimbi badakinku babalina Bajibe Katumba bayimba wano ne bayanamiriza tebalina baana babalina ne si bwe biba
mubeera mu aba bawaguza be babeera abatono oli ajagamba nti President Bush mutabani yendenga yabeera be batono ennyo n'emirundi egisinga Katonda aleeta abantu ab'enjawulo buli generation ey'enjawulo n'olwekyo gwe bw'ogamba nti gw'obadde mukwano gwe kati kambuzi Luwemba ayina MP gw'asobola otubuulira ng'ali mu parliament ba MP abasooka mu 5 n'ekintu luwe odo Alex Muhammad Alex Luswa Alex Muhammad asobola otubuulirayo MP ogwo kale babiri oba omu mu parliament omwo nga yali mukwano gwoyo gwe yasikira tuyoka tukakase nti bw'obeera mukwano gw'omuntu gwoddako naye mulimu abooluganda abayinza okubeerayo naye nga mukwano tono yali mukwano gwange nnyo nga yali mukwano tono yali mukwano gwange nnyo kati bwe yavaako nze n'enkwata asobola mutubuulirayo lwaki yalooza kigenda kutandikira ku ye lwaki alooza kigenda kutandikira ku ye kati kyategeeza Luswa nti bw'ali baavayo ne mu parliament ng'atukwasa mukwano gwe mukwano gwange wuuno abadde atambula nnyo nange tulya ku kimu tunywa ku kimu kimutanvaako kabakwatemu ne bwe nali mu ddwaliro yambeerako ennyo kati kabakwatemu kyategeeza omukulu si bwe bitambula niibwe aba yagala kujja independent eryo ddembe lye olwo yabadde abuuza nti nga yasaaninga mateeka nedda amateeka g'ekibiina tegali waggulu wa ssemateeka ssemateeka ekkirizibwa omuntu okwesemba obwannamunegera naye nze kyendaba talina lugendo omukulu kuba tagenda kukwata ebifo bibiri bisooka tagenda kukwatako kimu ebifo ebibiri ebisooka tagenda bikwatako ekisooka ekyokubiri kigenda kuba kyenaalemu Kanso Nalukoola agenda kuwangula akalulu owokubiri oli omukyala Farida akwata ekyokubiri abalala balyoke batandikiraawo ate nga bali mabega nnyo n'enjagala etteeka likyuke libenga eryenjigiriza bw'oba osoma nga barankinga abaana nga mulimu abaana 100 tukwatagana abaana 100 kati bakwala abaana 100 kyo kiri bano bwe beesiba ne bafuna obubone bwe bumu nga bali 10 addako abawa 11 naye tetwagala bintu twagala bikyukemu ng'omuntu oli bw'afuna emitwalo 2 n'ofuna 4,000 baleme kuteeka mu kyakubiri bakusindike mu kye17 waliwo omuntu agamba mubadde wa 2 nga atambula yiwaana nakwata kyakubiri nze gumulaba nze akalunda kawangula kubanga kati banzi bayokaawo obululu enkwata ekyokubiri omusajja nali munywesa amazzi omusajja nali mumusse naye nga bw'osaba kwaliza ati ayawangula yafuna emitwalo egi owokubiri nafuna 13,600 era omusagana ku mukolo ng'agamba bannange yenze gundi eyavuganya ku Lubaga South eyakwata ekyokubiri lwaki totubulya n'aliza ati ze wakwatirako kakati baali badde bakitereeza nti kubanga kakati Kanso Nalukoola agenda baleega bw'anaabaleega onaddako ng'ali mabega nnyo naye point eryemu nti tukole politics ow'ekikulu bokkirize kira kyembadde njagala mu parliament bakiteekeyo kibakwate nti bw'olyetaba mu kamyufu konna oba kajemba oba kapipi oba KDRM oba KFDC oba kanuupu kasitogeze n'okeetabamu ebiriva mu kalulu ako oyina bikkiriza omukisa gwokka gw'obeera nagwo kwekubira nduulu nti bannanga akalulu tekabadde feya noddukira mu kooti kati kooti bw'eri kulamula nti kabadde feya tuula tokkirizibwa kwetaba mu kalulu ako paka akaliddako naye bw'oba toyagala nga gw'ogamba oli independent jangu kubwa independent tewetaba mu kamyufu n'akamu kasita kakutanda ne weetaba mu kamyufu konna kitegeeza oba okkiriza ogenda n'ebyo ebinaakavaamu program eno si ya ddiini ate siri musiraamu ndi musajja mu katoliki naye si mu bubi nze enkola yange nze nasomera ku university degree yange yokubira gisomera ku university y'abayisiraamu ninaali yagadde nti bw'oba muyisiraamu ng'oli muyisiraamu ne bakutwala mu shaliya baimaamu abakugu ne bakulamula bamashehi ne bagamba gukusinze
togezaako noddukira mu kooti ezaffe ezalukale ezalukale nazo zikusibirengayo wadde etteeka litaputwa nti etteeka eryawaggulu lyerisinga lyeri supreme ne naalyagadde abantu abamu basibirweyo nti akamyufu be kakkuba wano igwe agenze ng'obadde wakeetabamu eri bw'ojja n'omukaa bonna oleme kukirizibwa independent tosobola kuba independent party naye nti ate era osobola okuba nga tofunye obwenkanya anti kyeŋŋamba bw'oba tobufunye obwenkanya ddukira mu kooti kubanga kooti ekkiriza bantu bangi bafunye kaadi nga bazifunidde mu kooti bangi akamyufu ne kamukuba nga kabadde kamankyolo n'addukira mu kooti kooti nesala negamba ndedde omusajja kaadi yalina okola ki okuba nayo era kooti ate egoberera ku ssemateeka wammwe owa nuupu ow'FDC ow'NRM gwegoberera kooti negamba mu ssemateeka wammwe mugamba kino n'olwekyo omusajja yabadde omutuufu okutwala kaadi awo weekubira enduulu ne bw'obanga ekyo naye ovuddeyo nga bakugobye nti omusango gukusinze pate yasalawo mu bwenkanya tokkirizibwa kwesimbawo bwannamunegeda tokkirizibwa kwesimbawo bwannamunegeda yes kati akalulu kawane kawempe north kali bwe kati ke kalulu akagenda okusooka ke nali ntegedde nze by election mu Kampala nga yabwa MP egenda kutegeeza ki abantu bagenda kwogera warm up kasiki akabiri abiri mu mukaaga katosobola kugamba nti mukasiki oyina mukazi mulala ate ku mbaga oyina mulala bantu bakawempe bayita basiru ku mbaga mukasiki olwokuba ne mukyala oyo yennyini bwe tuka ku mbaga kwennyini era gw'obojja naye era sinze njogerera ekibiina era si ye constitution nti kanso Nalukoola bw'akuba munda nga bwagenda okulayira era yoyo wabiri abiri mu mukaaga kujjako nga baddeyo ekitali kya bulijjo goli okirabyeko gundi tiimu eri serious first half ng'ereeta golikipa second half ng'ereeta golikipa mulala kujjako nga alwadde kati ke kakasiki akagenda okulaga kyekigenda okubeerawo wali era kyova olaba abantu bagenda kanoonya n'amaanyi era kyova olaba nti mu maniyo abantu abasinga balowooza nti onana ye golokipa yekka naye ng'ate maniyo n'abagolokipa abalala ne baba bakamukwata nnya era omusajja omuleka n'amalako omupiira gwe kati poyinti eri nti ffe gye twogerako nti kawempe north okumanya nti bagenda kubba kalulu ka Nalukoola kanso kitegeeza bwe batubbaka ka Nalukoola ne kabiri abiri mukaaga bagenda katubbako tetusobola kukkiriza tetusobola baganya paki kitegeeza bobba ka Nalukoola kitegeeza nakali ogenda kabba kubanga eno warm up kigula luggi ekyakali tukwatagana bwe kibeera kasuze katya soko olozeeko musu ye Nalukoola abakulu tuguba twalirere munda guli gutya kati bano beerimba mbu dakiika esembayo ku mbaga mb'olyakkirizibwa okubuuza mb'okkiriza ono abeere mukyala wo oba omwami wo olubeerera n'olubeerera tukwatagana kati ono Luswa ne banne balooza mbu abantu bagenda gamba mbu nedda mbaga wakoma kugira baddi wali erubaga oba ennamirembe oba ekibuli ne bamubuuza nti yono gw'osiimye mu bangi n'agamba nti nedda wakoma ddi okumulaba taliiyo kati Luswa agamba kinaabeerawo kalulu ga 13 lwe kigenda okubeerawo tekisoboka ne bayita misoso gino gyonna ne batuuka kadaali nga gw'oswamye mbu father bw'anaabuuza oba imaamu nti yono mbw agambe mbw si yono kati mpaamu omulala ali emabega mbu ye Luswa tekisoboka aleka naawe tekiriiyo naawe tekiriiyo kale ensonga bwezito bwe ziri wetwogerera enkyalunaku olwaleero Dr. Kano Kiza Besigye akomezeddwawo mu kooti naye nga ku luno kooti gyaleeteddwamu ey'abantu ba bulijjo nga high court oba kooti ensukkulumu bwe yasalawo era ng'aleeteddwa ne munne Obed Lutale so kubanga emisango gigenda maaso n'okubanga giwera ennembebwa naye bingi era ebyetoolodde ku musango ogwo era bingi badde bigwetoololerako kubanga olwo n'abakedde okwekalakaasa saidi z'embalala eyo
nga bagamba nti free Dr. Colonel Kizza Besigye n'abasibe bonna abalala era nga ekyonako lwaleero wabaddewo okusabira Dr. Kizza Besigye n'abasibe bonna abasibe olw'ebyobufuzi mu makomera ag'enjawulo naye poliisi yakedde ku mulyango gw'ekitebe kya NUP era nga ab'ebyokwerinda tebaganyiza muntu n'omu kuyingira kitebe era enteekateeka eno tebagiganyiza kubeerawo. Waliwo akantu kendabyeko wano ndowooza kade kakwatagana ne wali eri ku kye tubaddeko nakalaba wano bakateekayo bbanga ttono nga kalaga nti nno kanzituseeko wano naye kabadde aba-electoral commission abakasunsula abakulu bano be tubali twogerako babakutte nga bava mu kuziika ku mudumu gw'emmundu babakutte naye tekinaba kumanyika gye bali so bwe bityo amawulire genafunye bakutte abantu babiri Alex Luswa Luwemba omu ku babadde kakiiko abadde kakiiko akakasunsula n'omulala omukyala Ahmed Muhammad chairman wa kakiiko omulala ayaliko omukyala omulala so omukyala oyo mukyala wa mukwano gwange Magala atali Magalo naye yesimbyewo n'olwekyo bakwatiddwa nabo bakwatiddwa kale katubasabire naye ngokudde ku Dr. Kizza Besigye embeera oloza gavumenti efaaki ne Dr. Kizza Besigye nga sinatuka ku Dr. ekituufu ddala kiri ki nga sinatuka ku Dr. Kizza Besigye tuvumirira ekintu ky'okuwamba abantu. Chairman Nyanzi yawambiddwa wano n'awambibwa ku sawa za Kaleerwa awo ko bbiri ndiyabadde ne omwogezi deputy spokesperson wa NUP Waiswa Mufumbiro n'asobola kubetakuluzaako n'adduka wetwogerya program eno Nyanza batamanyiddwa waali era mu nkola abalala bagamba baana abalala 20 bakwatiddwa era still mwakwatiddwa n'abo babiri babayita ba commissioner ba NUP babiri kuba bakwatiddwa kyekintwala ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye omusango twagunnyonnyola ekimala wano ogwajja court martial gijjako obuyinza era enkola engunjufu eryemu balina kulaba nti bakyusakyusa mateeka nataate ekitali kya bugunjufu ekitali ekyo balina okgenda mu kooti za bulijjo ekikoleddwa leero bwe kiba kikoleddwa omusango oguvunanyizibwa Besigye tebannagwanja bulungi omusango ogwo bagamba Kenya bwe bakwatibwayo Kenya tukwatagana bulungi ebyo gamba nti yali yagala kubamulako gavumenti omusango gwe tugamba nti yaguddiza Kenya gwe bagamba nti yalina pistol bbiri gye misango egy'omuvunaanya gye kyagamba nti abantu yabasinkana mu woteeri now Dr. Kizza Besigye abadde ku hunger strike abadde mu kwekalakaasa nga talya mmere eruzira era embeera ye mbadde mbi nnyo nga bano bagamba aweebwe bail awozebwe ng'ava wabweru Mwami Museveni yawandise ekiwandiiko tekyabadde kinene nnyo naye nga kinnyonnyola nga ye mu ndaba ye agamba nti lwaki abantu bafa nnyo ku Kizza Besigye okubeera mu komera okusinga okufa ku kiki yakola era n'agamba nti baali badde bafa ku speed process omusango guwozesebwe ku sipiidi afune obwenkanya asigaleyo bamusalire oba bamwejeereze ekibadde kyogerwa eno nga kigamba nti embeera ye y'obulamu teri bulungi yalitwaliddwa ajjanjabibwe nga twakamala okuva mu njega eya muganda waffe Muhammad Segirinya ayagaana okugibwa mu kkomera agende bamujjanjabe ekyavaamu kufa yembeera eri ku Kano Besigye wetukulira program eno tubadde ekooti tenamaliriza nsala yaayo verdict yaayo ku nsonga ezo eza retired Kano Besigye ogenda okusobola okuba nga ajjanjabibwa kati ffe kyetugamba mu ndaba eyaffe nti kwekibanga misango gye gimuliko awozesebwe mu ngeri etali yakumulindiriza nnyo ne bw'aba mulwadde agenda ajjanjabibwe afune treatment gye yafuna nawulya bamutwala mu kaklinika awe bugoloobi nga bagala okumutreatingira n'olwekyo tusaba asobola okuba nga ateebwa n'olwekyo nze Tegusulwa siriku abo bagamba nti Kano Kizza Besigye yeekoza sirimu abo ekyo kya bulabe
Yes. Nti buli bwaba omukufa n'akwatibwa omukuffe n'agamba nti oyo yeekoza enkya kijja kutuuka ku ggwe n'oli agambe nti obadde weekoza bwe buzibu tubadde nabwo ng'abasomesa bwe beekalakaasa tugamba bwe basomesa ababooda beekalakaasa tugamba tebaasoma abasuubuzi banafuzi babeeranga beekalakaasa nga bagamba nti muyingira ekibuga mututaataganya emirimu gyaffe akati ffe tuli bannabyabufuzi bane mutuleke naye nabo twabalaba wano nga bagamba nti muzeeyi ani yakuwa olukusa okunyigiriza omuntu wa wansi wa bulijjo kati baba ate ffe ddafe abalusuubuzi nga babanyigiriza nga tugamba balimba magoba bafuna mangi nga baseera ebintu kati kitegeeza ono abaawula yawula n'ono abalina tabaganya kwekwasa kutambulira wamu tukwatagana tabaganya kola ki kutambulira wamu kati kyabulabe tulina okuba nti amawanga agakuze singa gwobeera luddawa wembeera enokukampala gye najjo kuba ekyeyo oba ekyalo ene kampala Makindye okuva e Makindye paka mu paaka empya sente meka okuva mu paaka empya paka Makindye batwaliwo meka nga nkozesezza boda taxi zizo okuba singa 1,500 kati mu nsi ezikuze singa bayongeza taxi okuva ku 1,500 nedda ku 1,700 abantu bonna bagenda mu strike ey'okutuula wansi ninga abantu bano bamanga mwebali nga mulimu Hamu mulimu Sudiru mulimu Sebalamu bagamba lwaki oyongezezza taxi okuva mu kibuga okujja e Makindye okujongeramu ebibiri lwaki ojongeddemu ebibiri nga ne bannagagga bagamba tolina kwongeramu bibiri kati naffe ne tweyongerezaako naye mu nsi zino bwe banga twekubira enduulu lwaki ebibiri byeyongeddemu abagagga tebeetabaamu ne bwe batuuka omutwalira akeedi nga bagitwala ayagala ate ffe twetabemu yani ffe yeeri awo gavumenti bwetuuka okumutwala akakeedize Sebalamu Hamu Sudiru ngamba abagaga bakuno babaagala tubyetabemu tubivumirire ne bwe kituuka ffe nga batwongeddemu ebibiri transport okuva paaka empya paaka e Makindye yagamba ebyo tebinkwatako kubanga nze nyina emmotoka eyange tuli ffenna kati awo wali obuzibu tulina kubanga ffenna tulwanirako bannaffe era ffe tulina okuba nti bwe bakwata nze ndi mukatuliki bwe bakwata sheehi nga bamukutte mu ngeri emenya amateeka nze nange John oba Petero nyina okivumirira kubanga ekiri ku ye ekyo kijja wange John abudala agambe mbwa ebyo nange tebinkwatako nange abo bamukomba midaali sibiriiko kati baba mazzo banafuya yendeba yange ey'ekintu ekyo omusango guno gwa Dr. Kizza Besigye olowooza kugenda kukomawa because olaba ndoza tulaba oba oli awo kooti gawa gavumenti yawuliriza emisango n'egizza mu kooti y'abantu ba bulijjo oba oli awo ebyasooka okwogerwa tweets za Mwami Museveni za General Muhoozi n'enjogerezeganya n'ebiwandiiko bya Mwami Museveni abantu balowoozaamu nti nno oba oli awo bayinza okuresistinga nti tetujja kubatwala ka tusigale nga tubawuliriza mu kakiiko k'amagye n'olaba nti wabaddewo enkyukakyuka wabula kye tutamanyi nti oba kikoleddwa ku Dr. Kizza Besigye yekka okwawukana ku balala naddala abaana ba Nuupu anti kati bwe kibanga presidency eteekeddwawo omusango ogujje mu kooti y'amagye ogutute mu kooti ez'abantu kiba kitegeeza Nigeria emisango gy'abaana ba Nuupu bonna baganda baffe bamacete baani giyina okudda eno naye emisango egiri politiko tegiggwa bagusala tebagusala kubanga baba baagala lwogenda okuba nti olina kyogenda okukola nga bafulumya ekiwandiiko nti omusango gwo bakwagala ekabaale naye ng'olunaku ate olinayo birala lwogenda okubeerako kyokola nga bagasajja bagamba nti kuno tukwagala mbaale mu kooti emisango gya politics tebatera kugisala kuggwa bagulekaawo ne gubeera okutataaganya olime concentratinga nokyo emisango tekijja kuggwawo gijja kusigala nga gigenda mu maaso buli kaseera nga kigenda mu maaso ebintu bino ebyokujja kubanga twakalaba bana aboogezi ba General Muhoozi
bakamala okwekalakaasa ne batambula mu mirembe nga poliisi bagamba no bagamba muyite wano mudde wano okwekalakaasa okw'emirembe naye ate wano tulaba nti poliisi ekedde ku kitebe ky'NUP n'ezingako wonna nga bagenda just for prayers. Kyebaagala okulaga kiri kimu. Omanyi omugabi w'ebicupuli, omanyi bano abagabi ebicupuli ab'ebitaala abagaba sente fake money ebicupuli bw'ajja ku dduuka asooka kuwaayo ntuufu. Nakusimbako omutwalo akapya nga kalamu nnyo nga katuufu n'ogwokubiri ogwokusatu n'alyoka aleeta ekicupuli ogwokusatu wana kuba mutoki kubanga omusajja obwedda aleeta bano kyebaagala b'oyogeddeko abamaakinga kyebaagala okulaga nti okwekalakasa kukkirizibwa mu Uganda nga bamanyi bulungi tekukkirizibwa. Tukwatagana ekyo ekibiina ekyabadde kyekalakaasa nanyini waakyo mutabani wa mukulu wa president kakati nga wa polisi kyasolo kiyimiriza oyo wa polisi mpozi ngo mulimu gwe yagukoowa era ne batugamba ndo tugamba nti fe okumanya PLU twekalakasizza mu ddembe teri atukutteko tetulinnya kintu kya muntu yonna bajja bakufu sente za Uganda be bazirina. Tukwatagana era we babagamba okuyita we bayita era we babagambye nti tusone okugira ebbalibbali awatali bantu bantu kibe banoonya. Tukwatagana bulungi era bavumirira ki bavumirira enguzi anaagirya ayabadde ali ku front line okwo kwennyini Mawanda yennyini ali kuwena na misango bwegityo ejobuli bw'enguzi kooti yamukiriyalinga temukiriyalingangako n'abalala n'olwekyo yabadde comedy wakulaga mbubbo mbukwekalakaasa kukkirizibwa mu Uganda ngaddi babeera mu Uganda abo katemba naawe temuli bakulu okujja okuzinga ekitebe ky'ekavule olw'essaala obusaala kitegeeza ki mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 nakatali ka 2026 kano kenyini ke tulimu aka Nalukoola kekawempe tekagenda kubeera kangu bagenda kuyoola buli kiramu kubanga tebaagalira ddala bantu bakolaganira wamu kubanga bakugambye eriyo ssaala ate gwogambye ogenda kuyoola bali mu ssaala kati oba otegeeza ki abagenda okusaba obusabi oba otegeeza ki kutya nnyo kwa gavumenti teyagala bantu bakuŋŋaanira wamu kubanga bagambye bagenda kusaba obuzibu buli ludda waawo oba batidde zino essaawa 48 kyagulanyiziye wa Mwami Museveni okubanga batadde zewa gavumenti okubanga batadde Dr. Kiza Besigye ye yategedde ki Kyagulanyi ayinza okuba yabadde amukwasizza Katonda mu ssaawa 48 ate ng'essaawa 48 za leero zikomekereza leero kati bamugambye bagenda kukola ki mu ssaawa 48 yaga nti essaawa 48 zizino ziggwako zolekera okuggwako ate omusajja ateekayo kusaba ssaala si kulwa nga batandikiraawo ne batulumba anti kutandikiraawo bagambye bagenda kusaba ssaala essaala esooka okutabuka ne balumba omuntu maaso ga Katonda gwe baleke bawa obukuumi bawa obukuumi basamale okusaala bamale essaala ekwata akati obabuuze nti nemmwe ssaala yenna baki etwala olunaku olulamba mubala kaki mubala kaki ke mubala mundoomu butiitizibwa bwerere nenda bya poliisi abamagye abapoliisi bana ababulijjo n'abali mbyambalo bya bulijjo nga basazeko ekitebe ky'amasaidia ekintu kyetuvumirira ne sekuvumirira yenna kuba kiri ekitebe kya kibiina ekiri registered mu Uganda ekikirizibwa okukola ebintu byakyo bibanga tebimanya mateeka kyesimanyi oba essaala ebimanya mateeka ne Council Aaron Kiza naye era atuuse naye mu High Court si ono gwe bakwatira mu court martial gwe bakwata ne bamusiba emyezi 9 naye aleeteddwa era ndowooza tujja kulaba ndowooza kati ate ye emisango gimuvunaanibwa gya kutyoboola kitibwa kya kooti ey'amagye naye nga nawulira gwe baga nti
Muna jama mvunanamu siye yegwanidde. Bagumusira nti contempt of court ine ekizitu kimu. Omulamuzi ono ye yasalawo n'alaba nti otyobodde kooti. Talina kuyita mu processes endala zonna. Kyoyinza okukola kwekubira ndulu kwapiiringa n'ebirala naye omusango teguyita mu due processes zino zonna. Awo tebakuganya kuvaawo wennyini. Tebakuganya. Wennyini mu nfo. Tovaawo. Ovaawo olinnye tokota wali. Okay. Singa government eno edemera okuta Dr. Kiza Besigye nesigala ng'ekyamukutte bwekyo kuba ndaba abalwanirira enkyukakyuka bavuddeyo ne bagatta amaanyi bagamba nti katugattire wamu okulaba nga tutuuse eddoboozi eryawamu ki ekigenda okuddako tujja kusigala nga tudimandinga otuwakano Kiza Besigye kubanga jjukira Mwami Museveni yavuddeyo n'ayogera wali n'agamba nti nno mwali badde mwebuuza mutulanye ensonga ki yamukwasa okusinga okutunulira lwaki ali mu kooti atoga nti mumute naye ate mugamba tumute naye kyeyakola lwaki kyo temukyebuuza ati kyeyakola lwaki tetukyebuuza nti omusango ekisooka Supreme Court yasalawo eggoye nti baali bamulamulira mu kooti etali ntuufu ekyokubiri emisango gyaddiza Kenya gwe tosobola gimuvunaana Uganda bwaba yalina emisango gye yakola Kenya yali badde muvunaana kuba mu ekyo nalabako ne Felix Kulayijaawo ng'agamba nti ffe bwe mulaba tusirikidde bingi era twatusobola n'obutamutuusa wano tetumumaliriza byasirikidde lwaki ayagala ffe ate tubisinziireko okusala omusango nga teyabisirikidde kuba byasirikidde bituyambye bitya okusobola okuba nga tusalawo ekituufu kubanga bwaba bisirikidde kitegeeza ffe tugamba bamute kuba gwosazeewo okubisirikira gwabirina ate toyagala kubyanja mu kooti kubinnyonnyola kati ate ffe tukole tutya lwaki oyagala kumukwata kimugunyu ng'obisirikidde yawemula yakola ki kyotayagala kwogera ekyo kikwesitaze nnyo okwogera ki kikiddala Felix Kulayije ebigambo byewabiwula byayogera tebetawo okutya mu bannayuganda bagamba ati kati twatusobola n'okumugjawo tumugjawo nga tumulesena mu kooti z'amagye ng'ekyo omwogezi w'amagye yakyogera netumumaliriza kati tumutuse na mu kooti eno kujja ku kooti kuwoza kati nnyongereko kyoko anti oli abanga agambye nti nze nafadda nva mu maaso era ng'osigala mu maaso ge kubanga agambye yetagoberera amateeka agambye amateeka agatwalira mu ngalo bw'abanga bwati bwe yayogera kyaba ategeeza nti amateeka oluusi yagatwalira mu ngalo omusajja bakugamba nti nze nafadda nva mu maaso duka misinde muviire ate omwagaza ki nze golaba nanaluka nze kukuba ejjinja ng'eroda weewagawaga nti ate alikuba kati okusinziira kyayogedde kimazeemu amaanyi kimaliddemu ddala amaanyi okugamba nti afe tuyinza okukola kyonna kye twagala nga tekiri mateeka ate ebintu bigenda ku record kaba omusajja agamba wano nti we shall shoot you ebintu ne bimutabukira musajja wattu ndowooza bannabyabufuzi baba boogera ebigambo ebimu ebintu ebimu ndowooza waliwo kyebagamba nti okwogerawo ng'okyamuukiriza nze ndowooza kyalibadde kyewalwa nnyo kubanga osobola okukyogera leero ne ku record bisigalawo ati kati ensi yagenda wala naddala ng'oli oyogera institution ennene okutuuka awo walibadde weegendereza statement z'oyogera ebimu nga biri bwe yabyesigaliza ndowooza neyo statement yali wakugyesigaliza kale ndowooza bye bitwogedde olunaku olwaleero tukwebaza okuba nti obadde otulaba ku emboozi mu UG sebo abantu b'ennakawa sebo batulabire side eyo naye nga 226 wooli nnyo wendi era tujja kuba mbategeeza twatasadde okutambula naye nga bomanyi politics bwali omuzibuzibu otambula olubyokkiriza abantu bamanye olubyotakkiriza abantu kumanya naye nga mwetulitambulira ddala amiina kale ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba kkiriza tukusiibulire wano tutwagaliza akaseera kalungi weeraba